All right, gyosinzira okuba ng'otulaba. Thank you so much for watching this platform. Bassebo ne bannyabo, olunaku olwaleero Deputy President w'ekibiina kya National Unity Platform, Honorable Muwanga Kivumbi, aleeteddwa mu kkooti okuwera ennemba n'emisango. Muwanga Kivumbi yakwatibwa okwosa ejjo. Was it yesterday? Yes, yesterday yakwatibwa era police ne confirming nti ye muyina. Ne bagamba nti bagenda mutwala mu kkooti bamusomere emisango gye bamukwatidde. Now olunaku olwaleero atwaliddwa e Butambala ku kkooti okubeera nga bamusomera emisango egimuvunaana. Naye ekisinga okwewuunyisa, atwaliddwa mu mbeera gye batwaliramu abatujju nti abamututte beba anti-terrorism. Gwe ssebo bannya batulaba, Muwanga Kivumbi bw'atuusiddwa mu kkooti ne bamusomera emisango gy'obutujju. Era gwe ssebo bannya batulaba, Muwanga Kivumbi nze mu kulaba okwange mu bwasimpo bwange ntandise okulaba ensonga eya Sseggirinya ne Alan Ssewanyana yaliwo. Bakwata ababaka ba National Unity Platform babiri, Sseggirinya Muhammad ne Alan Ssewanyana, ne babatwala mu kkomera nga babavunaana ogw'okwenyigira mu bijambiya. Muwanga Kivumbi, Deputy President wa National Unity Platform, yakwatiddwa naye mu kukwatibwa kwe yakava mu njogo ewuwe Butambala. Abapoliisi n'amagye we basalako amakaage ku lunaku lwe twalonda ne bakuba abantu abasoma mu 10 amasasi ne bafa. Now Muwanga Kivumbi ye bamututte mu kkooti ne bamuteekako ogw'obutujju, terrorism. Njagala gwe ssebo bannya bandaba, ojjukire, njagala oddeko emabega ennaku nga 3 otandika otunulya events we zizze n'ebigambo ebizze nga byogerwa. First and foremost, CDF wa Uganda Muhoozi Kainerugaba azze nga akola statement yagamba nti twakatta ba terrorists, NUP terrorists 22. Yasembye yagamba twakatta ba NUP terrorists 30. Muwanga Kivumbi bamututte mu kkomera mu kkooti ne bamuteekako musango gwa butujju. Ono Deputy President wa National Unity Platform in charge of Buganda. Deputy President wa National Unity Platform in charge of Eastern Uganda, Western Uganda. Jole bamukwata even nga talonze naku z'omwezi nga 14 na buli kati tewali amanyi waali. Deputy President wa National Unity Platform in charge of Northern Uganda, Madam Lina Zedriga, eyakunga abanodhana mu campaign mwalaba ekyali Arua Omololira wawa bamukwata naku z'omwezi nga 15 na buli kati tewali amanyi waali. Muwanga Kivumbi, yes, we are lucky tumanyi waali. President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine baali baagala mukwata ku Lwokutaano olwo bakwata Zedriga naye yabasimatukako na buli kati akyali mu kwekweka. Muwanga Kivumbi baba bamutaddeko omusango gw'obutujju, terrorism. Olowooza we bakwata Bobi Wine bagenda muteekako gwaki? Jukira, history always repeats itself. Bakwatako ababaka ba NUP babiri, Alan Ssewanyana n'omugenzi Sseggirinya, ne babateeka mu kkomera gye baamaliriza emyaka almost 2. Ekimu kye tulowooza ekyaviirako ne Sseggirinya okuba nti yafa. Muwanga Kivumbi, 10 people, 10 of his supporters lost their lives. Era abaddenga mu kuziika bantu abo. Bava ne bakola statement aba police nti abawagizi ba NUP ba Muwanga Kivumbi balumba police. Era abasinga bagamba batandika kugamba amasasi bagaba kubiddewa. Naye Muwanga Kivumbi nava na clearing the public n'agamba nti abasajja bano bazze wange ne bakuba abantu amasasi 10 mu makaage ekibibi. Ngenda kuddamu kukola statement here. The only thing that can exonerate Muhammad Muwanga Kivumbi, the only thing, ekintu eki ekiyinza okwexoneratinga Muhammad Honorable
Muwanga Kivumbi kiri kimu obutambi obwo waba buyina ku kamera ze ez'ewaka kyekisobola kyokka okumwekizonole because yavayo n'agamba eggwanga nti obutambi muyina nina kamera z'ewaka unless nga yali ayogera byanjwanjwa naye nze mbadde ndaba ekkooti nga bwe badde etambula. This man Muwanga Kivumbi mu kutunula kwenze nga mulabye his facial expression alagira ddala nibala abasajja tabatidde, alagira ddala nti bino byonna abadde abisuubira okuva lwe baakuba bano abantu amasasi, era alagira ddala nti he is ready okufeesinga whatever they want to charge him with. W'otunulira feesi ye akulagira ddala nti tatidde. Omanyi waliwo omusango gwe bakussaako gwe muganda wange ndaba nga mutuufu oyinza n'okwefukira mu mpale. Omusango gw'obutujju ogumanyi naddala nga yeggwe Muhammadi ne bakussaako ogw'obutujju. So bassebo ne bannyabo abatulaba, Deputy President wa National Unity Platform Oweekitiibwa Honorable Muwanga Kivumbi, omubaka wa Butambala County kati atemeza amabega wa Mitayimbwa and is likely okumalayo ebbanga eddene unless nga waliwo ebikyuse nga byamaanyi. Okategedde? Unless nga waliwo ekikyuse nga kyamaanyi. N'abakulembeze abalala abakwatibwa yensonga lwaki nze nsembera ddala ekyomukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuba nga akyali mu hiding because naye bamukwata. That is what I think they are going to do to him. And trust me, they are going to apprehend more. Still more are going to be apprehended. As in more. Muhoozi Kenneth yavudde n'ategeeza nti bakakwata aba NUP 2000 NUP supporters abakakwatibwa 2000 ate nga bakolaga nti they are still kukyendaba nti operation eriwo yakusaanyawo National Unity Platform. That is the operation. Because they see no threat like National Unity Platform. Era nkiwa tebagenda kuweera not until nga bamaze okusaanyawo NUP. But the question is, will NUP accept to be dismantled? That is also a question Ugandans need to know. Kubanga no balaga tebatudde. Na buli kati eggwanga likyalinda kuwulira statement okuva mu kibiina kya NUP. Ku kiki ekiddizibwako. Nabagamba there are 3 options. NUP okugenda mu kkooti okuwaabira omusango gw'ebyokulonda. Kyesisuubira nti basobola okukikola. Option endala, NUP kwesonyiwa byabufuzi. Ne bagamba nti ne ba MP waffe tebagenda genda mu parliament n'abakulembeze tebagenda kulembera tubivuddemu ebyobufuzi mpaka nga waliwo embeera ennuŋŋamu. Number 3, NUP kweŋŋanga Museveni na Kibuli kuyingira nsiko. Okategedde? Njagala gwe akategedde otambuze video. Bampita Simple, Mukama Katonda bankumira takumira mpeera, nkomawo singa nfuna amawulire amalala gonna ngenda banga wendi.